بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله سبحانه وتعالى السورة بجيت سورة المنافقون السورة يابا نانفوسي تكماني كمرين بقى النبي صلى الله عليه وسلم والوي بكابي يابا نبيبي ويرا غمرين بقى مشركين أبا السنزا أما السنم غمرين بقى أهل الكتاب أبا ينبي تابو يابا مقبولو ngaba yahudi abali madina bitwala babanu qainuqa banu nadir banu quraiba nimubera mu abasilamu abanna maddala nimubera mu abananfusi ngabali mu lumene mu ruzisebe basilamu ngatini ne bagwayo wali wafuizo gambo mtu muslimu kadai na nesabo. Allah subhanahu wa ta'ala yabasake sura namba eitwa suratul munafiqun bali bakulembera omusajja ayitibwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali omukulembeze w'abananfusi amanyidwa obulungi watinga yalina abaana be yazaala nga Abdullah yali omusajja omulungi era taata we bwe yafa n'agenda alaajanira nabbi amuwe essuuka ye bagimuzingemu ekyafaayo ekyo wakiraba mu surati Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abannanfuusi empisa zaabwe n'embeera zaabwe beeyisa bwe bati bismillahi rrahmani rrahim idha jaaka almunafiqun singa babeera bazze wooli abannanfuusi gwe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama qaalu bavaamu ebigambo bino nga babyogera bagamba batya nashhadu fituwa obukakafu era nga tujulira tugamba tutya obukakafu bugamba innaka la rasulullah tetukakasa nga tukkoonera nti oli mubaka wa Allah ddala Muhammadi gwe wallahu ya'lamu Allah manyi mulungi nnyo innaka la rasuluhu nti oli mubaka we yadde nga tebakkooneddeemu wallahu yashhadu naye Allah akakasa ku bigambo by'abantu abo abannanfuusi beyogera nga bazze wooli innal munafiqina lakadibun abannanfuusi ku kye boogera balimba ekiri ku lulimi si kye ekiri mu mutima. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم بافوروا كلايرا كوابكو كبالايرا ngabali woli junnatan nga yengabo mwe bekwese obutabategeera bunnanfuusi bwabwe fasaddu an sabilillah munda ne babeera nga basekeeterera ekkubo lya Allah baterebula abagenda mu jihad baterebula abali ku busiraamu ne bateeka mu kkubo lya Allah eri munda emisanvu nga tebaagala ddiini ya Allah esaasaane wadde nga kungulu balayira ne bakulaga ekiwaanyi ky'okulayira nti basiraamu okulayira okwo bakufudde ngabo babeere nga beekwese muli munda osobole okusekeeterera obusiraamu bulemu okutambula. Innahum mazima abantu abo saa ma kaanu ya'maluun kibi nnyo kye baalinga bakola ekyokusekeeterera obukkiriza. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك ekyo بأنهم كروكبا غابان توابو آمنوا بكرزاكم تبمو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم أتولوا فنما كفروا نبكا فولا بيتسزم تكينجين بلسات نبتم بلسارو فطبع على قلوبهم امتما جاب نجسان كواكو فهم لا يفقهون تبتد يكتجيرا الله يبما ينيبني جرا نابم وكتجيري شوفو. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم سنغوبوا بطنبكون وبرابا تعجبك أجسامهم إمرير جابوا جبكتان سبالا بكبرون جنغاب السلام بينين كوفيرا بامبالي كانزو batunulira ddala kisiraamu ddala ng'obatunuddeko beewuunyisa emibiri gyabwe olabira ddala nga abasiraamu abawedde emirimu. wa iyakulu singa ateka kutanda n'owulira ku bigambo bye boogera tasma' liqawlihim owulira ebigambo byabwe nga ddala mu butuufu byebyo bannyonnyola obusiraamu naawe n'okakasa ebigambo byabwe n'omatirira ddala nti wamma be basiraamu bulijjo bwe twewuunya kuli kyetakyalabika boogera ne basula n'ennyenje nga baluŋŋamya ensonga z'obusiraamu naye nga munda miwulenge. Ka'annahum khushubun musannadan nga balinga emiti emikalu
egyesigamiziddwa ku bisenge obusiraamu kisenge ekiri gulugulu nga bw'oba okyesigamizaako omuti omukalu mu butuufu tegulina kyeguyinza kutuusa ku kisenge ekyo. N'abannanfuusi abo balinga ebiti ebikalu ebirimu emiwulenge ebyesigamiziddwa ku kisenge busiraamu gulugulu, tebalina ngeri gye bayinza kubunyeenya wadde okubuleetako olunyaafa, wabula bamala biseera byabwe mu nkwe zaabwe ezo ze bakola. Yasabuuna nga balowooza bwe batuula awali nnabbi ne bawulira nga nnabbi akangula eddoboozi ayogerera waggulu ng'ensonga ebadde yeetaagisa kwogerera waggulu. Yasabuuna batuuka ekiseera ne balowooza kulla sayhatin nti buli nnabbi lwayogerera mu ddoboozi ery'omwanguka alayhim agenda kwogera kubo, kyagenda kubikkula buziina bwabwe, agenda okubeera ng'abaanika humul aduwwa abantu abo balabe. Nabbi yali abamanyi naye nga tayagala kubabuulira nti oli munnanfuusi, naye yayogeranga obubonero bw'omunnanfuusi. Abategeera obubonero obwo ne babalaba nga be baabo. Humul aduwwa abo be balabe bannambeemu eri obusiraamu, kulwokubanga mubeeyaliza ne mulowooza nti basiraamu. Fahdharuhum, beewale nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Qatalahumullah, Allah yabasibako ekikolimo kye. Anna yufakuuna, ngeri ki gye bayinza okutagalatagala ne bava awali amazima nga tebagamanyi nti ge gagenda okuwangula. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم سينغا باباكو كباغامبدوا gambanga ta'alaw mujje yastaghfir lakum rasulullah, mubaka wa Allah yegayirire Allah basonyiwe olwebyo bye mwogera ebitali bituufu nga tebimutuukako. Lawwaw ru'usahum, banyenye emitwe gyabwe ne babeera nga tebaagala na kutunuulira oyo abagambye nti mujje nabbi abagayirire Allah basonyiwe. Wa ra'aytahum yasuddun, n'obalaba nga ddala enneya yaabwe emaliridde kuteeka misanvu mu kkubo lya Allah. Wa hum mustakbirun, ne batambula mu nsi muno nga beekuza nga beeraba nti banene. Ekyafaayo kitunyumiza nti bwe baali mu Bani Mustalaqa waaliwo olutalo. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lwe yagenda mu Bani Mustalaqa, ng'olutalo olwo lwali ava ku nsonga nti abasajja abo baayagala okulwanyisa Bani Mustalaqa obusiraamu okubumalawo. Nabbi amawulire ne gamutuukako n'agamba tugende tubalumbe. Baali bakulemberwa omusajja yayitibwa Al-Haris ibn Abi Darara. Musajja oyo yali taata wa Juwayriya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yawasanga y'omu ku ba ummahati al-mu'minin. Nabbi bw'amala okutegeera nti bagenda okutulumba, ye n'abeesooka n'agenda n'agumba mu kifo ekiri okumpi n'oluzzi lwabwe ekyali kiyitibwa awali amazzi, mu kifo ekyayitibwa Al-Muraisiya, kiri kumpi n'ensalo mu kitundu ekiyitibwa Kudaid, n'abazinda. Mu kiseera awo we baali, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagenda okuwunzika ng'olutalo alumaliriza nga yawangudde. Abaana baabwe baawambibwa n'abakyala n'ebyobugagga byabwe. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abigabanga fayi bwe twagirabe bwetambula bwegabibwa mu ssuula gye twakulembedde ya Hashir. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamala okugaba n'abakyala, bamala okugaba n'ebyobugagga abaana, Nabbi yagabanamu omugabo gwe gwagwa ku muwala w'omukulu yali akulira olutalo Juwayriya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuta n'amugya mu buddu, oluvannyuma n'amuwasa ng'omukyala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama abakkiriza bwe baalabanga Nabbi atadde omukyala oyo amugye mu buddu, abakyala bonna be baali babagabidde ng'abaddu nabo ne babata, kubanga olwo bamaze okubeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama tebayinza kubeera nga balamuba omukyala ono Nabbi gwatutte nga baganda be bawambiddwa ng'abaddu. Ekyo basahaba baakiraba nga tekijja, nabo ne bata bakyala baabwe. Aisha agamba radiyallahu anha, agamba a'lamu imra'a, simanyiyo omukyala kanat a'zamu baraka ala qawmiha min Juwayriya binti al-Harith. Simanyiyo omukyala mu nsi muno yasinga kuba na mukisa, ng'omukisa ogwo gwabuna abantu be bonna nga Juwayriya mujjawe binti al-Harith, eyateebwa n'aggyibwa mu buddu bitazuwiji Rasulullah sallallahu laha olw'okuba Nabbi yali amuwasizza. Abantu be nabo ne babeera nga basahaba bwe baali bafunye nabo babata 100 ahli baiti min Bani Mustalaq, ne muteebwamu mu Bani Mustalaq abantu 10 olw'okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa omukyalo oli. Ne bagamba tunaabeera tutya n'abantu b'omubaka, mukyala w'omubaka n'abantu be nga ffe tubalina nga be baddu, ne babeera nga babata. Naye mu lutalo olwo lwayogeza abantu ebisongovu
omusajja yali ayitibwa omukulu w'abannanfuusi Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayogereramu ebigambo ebibi ne bituuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu bigambo ebibi yayogera basahaba ne bamugamba genda nabbi ategedde ebigambo by'ayogedde yegayire Allah akusonyiwe, n'akyuka nga tayagala na kutunuulira muntu amugamba nti genda nabbi yegayire Allah abeere nga akusonyiwa. N'avaamu ebigambo ebigamba amartumuni mwandagira an umina ndeera omukkiriza fa amantu nenzikiriza kati mumanja ki wa amartumuni ne mundagira an ufiya zakata nimpe zaka maali mu ssente zange fa ataitu njibawa fama bakiyat wali kisigadde illa an asjuda li muhammadin kuŋŋamba kuvuunamira muhammadi. Mu luganda lwayigaye kati musigadde kuŋŋamba kumukomba mu bigere. Ekigambo ekyo ne kibeera nga kituuka eri nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Basahaba ne bamugamba nabbi yategedde ebigambo byewayogedde ebingi, genda omugambe genda akwegayirire Allah akusonyiwe. Omusajja oyo yaguguba n'atuuka okugamba ng'avamu ekigambo nti Muhammad w'atuuse afaanagana n'ekigambo kyabwe abageresi beewaabwe kye baayogera nti sammin kalbaka yaakuluk, weesafuwalize embwayo ekulye. Wano mu luganda tugamba nti gw'owonyegere yakola ki? Muhammad twamuwonya nga bamutulugunya ate kaakati atamuse tubonyaabonya. Gojja mu kyalo yalwana godde mu kyalo. N'avaamu ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo erinyiza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ebirala bingi. Nabbi n'abitegeera. Allah gw'agamba nti wa idha qiila lahum, bwe babaira abannanfuusi babagambye mujje ta'alaw mujje yastaghfir lakum rasulullah, omubaka ayegayirire Allah abasonyiwe ku bibavaamu ebitamusanyusa, lawaw ru'usahum, bakyusa emitwe gyabwe nga tebaagala kutunuulira bano babagamba nsonga eyo. Wara'aytahum yasudduuna, n'obalaba nga mu butuufu beewaddeyo okubeera nga amateeka ga Allah bagasuula enkoto yaabwe. Wahum mustakbirun, ne beewaayo okuwangaala nga beetwala mu nsi muno nga bakiwaja abanene. sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. Sawa'un alayhim, kyekibuje bali astaghfarta lahum, weegayiridde Allah basonyiwe, am lam tastaghfir lahum, obati weegayiridde Allah kubasonyiwa, lan yaghfira Allahu lahum, Allah simweteefuteefu kubanga abasonyiwa. Inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin, Allah talungamya abantu ng'abo boonoonyi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين بيبانتوابو يقولون aboogera lunye nga boogera ebigambo bino la tunfiqu ala man inda rasulillah, mulekerenga okuwaayo saddaaka eri abaavu abatuula wali nabbi hatta yanfaddu, okutuusa lwe baligumbulukuka wali nabbi ne bamuviira n'asigala omu. Ekyo muyinza okuba nga mubadde temukimanyi naye kimu ku bye boogera. Walillahi khazainu samawati wal ardi, ne beerabira nti Allah yalina amawanika g'eggulu n'ensi, asobola okuliisa abo awali nabbi yadde nga baavu n'abatuusaako mu mawanika ge agali mu ggulu n'ensi, ne babeera nga tebasobola kuvaawo okuggyako okuyiga obusiraamu. Walakinna almunafiqiina la yafqahuuna, y'abannanfuusi ekyo nakyo tebakitegeera. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون era boogera lunye nga bulijjo bwe mukimanyi, era baayogera ekintu ekyo nga bali mu lutalo olwa Bani Mustalaq. Abdullah ibn Ubay ne banne ne boogera ebigambo nga bagamba la in raja'na ila al-Madina, singa tunaafuna omukisa ne tuddayo Madina nga tuli balamu, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall, bajja kugobamu ab'ebitiibwa abaawansi, fe abataka baamu abaamu abagundiifu ab'ebitiibwa, tujja kugoba zino enfunzi ezijja zinoonya obubudamu nga bategeeza bamuhajiriina nabbi n'abantu be. Naye Allah agamba nti ebigambo ebyo babyogera yadde ebimu bibatuukako ebirala nga temubituukako tubibabuulidde, naye beerabidde walillahi al-izza, beerabidde nti Katonda yalina ekitiibwa ekyannamaddala, walirasulihi walilmu'minin, n'omubaka we n'abakkiriza be balina ebitiibwa. Walakinna almunafiqiina la ya'lamuun, naye nekyera abannanfuusi tebakimanyi, era kyateesa enkya nga ab'ebitiibwa be bakkiriza nakati abakyayogerwako nti radiyallahu anhum
songa ne nabbi ayogerwako nti sallallahu alaihi wasallam naye nga bali tekulieko ajjukirwa bali basigaza ebitiibwa byabwe. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا أبانهم وأبكرزا لا تلهكم أموالكم تزبسي وزانج السنتزمي نزبجا كبيرانغا مغوندرا الله ولا أولادكم ودزبد يمي عن ذكر الله نمري مكسارا وقوى مكالسانا نوكفن مالي نوكنو نزابانا سكول فيزي ومن يفعل ذلك مطوالي كوليشو المالي نابانا نبامجاك الصلاة نبي مويرا بزوكو جكرا الله رامتيكاجي فأولئك هم الخاسرون أظن بوكفا فاغاني روكا نمدلا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا موينغا يو مما رزقناكم نمجمي يرزق جتبا توسزاكو موينغا يوكو إلي الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت nga ikiseera tekinnaba kujjira omukumu ekyokufwa fayakuula asobole okubeera nga bw'anaaba alumba atuusa ajja kwogera ng'alaajana ng'amaze okukakasa nti essaawa etuuse teri muntu ajja kufa okujjako nga Allah atuwa obukakafu nti ajja kulaajana mu ngeri efaanana ng'eno naddala oyo abadde ku nsi nga tasaddaaka nga tateeka ssente ze mu bifo Allah by'ayagala. Allah atubuulira oyo ajjamu emyoyo nti omuntu yenna atasaddaaka atateeka ssente ze Allah wayagala oyo atajjukira mateeka ga Allah yeegayirabira olw'okuba akuluusana n'okulabirira abaana n'ensimbi ayogera mu ssaawa y'okufa rabbi katonda wange omulezi wange lawula akhartani singa onjiza onkeereyaamu ila ajalin qaribin kwajali eno gyendaba ekubye koodi fa asaddaka mbeere nga nfunayo byensaddaaka wa akun min as-salihin nange mbalibwemu nti ndimu abo abalongoofu saawa envanyuma ng'omuntu afa akakasa nti saddaaka baba bagikoze babeera mu bantu abalongoofu era gy'alaajanira atayinza kulaajanira kusobola kubanga obudde tebumala naye ng'okusaddaaka oyinza okwogerayo ebigambo bibiri nti emaali yange bagiwe gundi nga sadaka oba ettaka lyange mulizimbeko omuzikiti kigambo bugambo ky'olaajanira okwogerayo osobola okubeera mu balongoofu. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا الله kagenda keereya mwoyo gwonna idha jaa ajaluha obudde bwagwo bwe bubeera nga buweddeyo nga butuuse obwo bwagugererwa nti mwe buligendera gyali wallahu khabirun bima ta'malun Allah mukenkufu nnyo ku byonna bye mukola walina obudde obumala okukola ebintu ebyo naye tewasobola kubeera nti obikola. Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu ku byonna bye tukola. Tumusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emaali n'abaana bireko twerabiza Allah obulamu bw'abaana okubeera obulungi buyinza okwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala n'ogenda mu shiriki olw'abaana n'ogenda mu shiriki olw'ensimbi n'osalako banne emitwe n'olembeka omusaayi osobole okukuuma obugagga bwo ebitundu by'ebyama n'obijja ku banno osobola okubeera ng'ogaggawala notta n'okuba munne ennyondo owa booda osobole okufuna ssente neweerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna yabiziyiza naye waliyo okulaajana ng'ova mu nsi naye nga togenda ganyulwamu ebyo by'olaajana.